ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe Twesibe nkoba faba sayuni twesibe nkoba fetulwane tunawangula nokujaguza netulyoka tumusinza twesibe nkoba faba sayuni twesibe nkoba fetulwane tunawangula nokujaguza netulyoka tumusinza Katonda yawa ensi enungi leka fuboku kiyingira manya manyige n'ekitibwa kye nga ndi mu Bwakabaka bwe twesibe nkoba faba sayuni twesibe nkoba fetulwane tunawangula nokujaguza netulyoka tumusinza Katonda yawa ensi enungi leka fuboku giyingira manya manyige n'ekitibwa kye nga ndi mu Bwakabaka bwe twesibe nkoba faba sayuni twesibe nkoba fetulwane tunawangula nokujaguza netulyoka tumusinza Hallelujah Hallelujah Amen erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo oyo abadde mwannyinaffe Alisi Kalule Nakajja muzzukulu w'omumbejja Muggale Kitaka ye yayimba oluyimba olwo twesibe enkoba naye nga tesi luyimba lwaffe ffenna luyimba lwa Words of Joy program Byobadde Tomanyi Mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nange Sunday Yusufu Mukasalubwama wano Mugugudde TV wokka program ekwata ku byafaayo program ya kumanyisa program ya kujjukiza program ya kuyigiriza ate n'okubuulirira twebaziza nnyo bannaffe mwenna abatwegasseeko nina omukisa gwa nsusso nnyo ssanyu okubeera ne bannyinaze mu Yesu Kristo abaagalwa ddala era kambasabe mbabanjulire nga bwe mbalabako atuli wakati wano ali wakati wano ye mwannyinaffe omukyala omusumba ERIOTH Bizimenyera muka Profesa Bizimenyera era nga bajja okweyogerako kaakati ku ludda luli lyessuubi lyaffe lyennyini tubadde tubasuubiza nti tujja kwegattibwako ne mukyala RUTH Zawedde muka Profesa eyakava mu programu Byobadde Tomanyi Mugugudde naye atottola ebyo ebyaliwo olunaku olwo AMIN lwe yatulumba kasooke ow'omusumba ERIOTH Bizimenyera buuza ku mikwano gyabo neyanziza nnyo mukwano gwaffe mukulu Yusufu Lubwama Sunday omanyi Sunday fide tusinga lyeryammwe lyeraffe tweyanziza nnyo tweyanzeeke olw'omukisa gw'ompadde nange okujja okubeera ku programu eno gye njagala ennyo nze noomanyi nti buli lwa Sunday saawa zino sikyusa kalimi awo wembeerera ddala nendaba programu eno era nenjagala Amina
era program eno olabona jagazisa n'omwami omanyi omwami ayagala nyali jezira ng'abasajja naye namugamba bwe tutuuka ku ssaawa 3 ku Sande tokyusa kalimi era kwe tubeera tweyanziza nnyo ssebo olw'omukisa gw'ompadde okujja. Amina. Mukyala Ruth Kasozi ow'effumbe zaawedde. Nange mu ngeri y'emu ndi musanyufu nnyo okubeera ku programu eno nga mwannyinaza agitambuza. Ndi musanyufu nnyo kubanga programu eno ya TV yaffe ffe ng'abalokole abagugudde abajenkaaga okuva mu nkaaga etottola byonna ng'era bwe munaawulira ebimu nga tubibategeezaako ebyatutuukako n'ebyaliwo. Haleluya. Mutege nnyo amatu muwulirize. Musumba ERIOTH Bizimenyera. Wandiise. Sooka otumire ku mwami wo n'abaana bo abali awo mu omwami wange Professor Bizimenyera manyi otudde awo oli mu kulaba TV. Bizimenyera gundi alijezera ogigyeko kyemanyi ogigyeko oli mu kulaba TV eno nkutumidde nnyo. Yes. N'abaana bange bonna abawala bange Eva Esther mwena nga bwe mwemanyi mbatumidde nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mbaagala nnyo. Mwebala okulokoka mwebala okwagala Mukama waffe. Mukama mulungi nnyo. Ruth Kasozi batumireko naddala professor ali awo atudde atera kuwomera kwa kyayi kakikaaki kawa kyayi akalimu ebirungo ebirungi kati kanywa osanga kaliko mutumire n'abeeka omwami wange omulungi eyansiima nkutumidde nnyo era nga nkwebaza n'okunzikiriza okujja wano. Nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo wuliriza bulungi wamu n'abaana baffe Priscilla ne Timothy mwenna mbaagala nnyo nyira ntumirako na mwannyinaze Adrian Rubwama mu US endowooza oba ndaba simanyi taata ate kakati ayambale engatto 2 taata mu mwoyo ate ne mu mubiri kale mwagala nnyo yambuulira n'enjiri okulokoka nze. Okay. Ye yatwala obuvunaanyizibwa bwa taata? Ssebo ye yabutwala. Haleluya. Amina. Olugendo olwagugudde Byobadde Tomanyi Mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tubadde n'abaami bokka nga boogera ku ngeri gye baatulumba. Tubadde ne Professor George William Kasozi Lubuye ate ne tubeera n'omusumba Samuel Namatiiti. Baafuba ne bawandiika ebitabo ku mbeera eyo era ebitabo byabwe tewali ayinza kubiwakanya. Ate era bannaffe abatulaba tulina ekitabo wano kibayita Gospel of Power kyawandikibwa abasumba baffe abamisonere baffe abalungi ennyo omusumba Hugh Lezel ne omukyala we Audrey Lezel. Kyekikwata buli kalonda yonna n'olugendo olwagugudde nga bwezze etambula. Bakitunda wano emitwalo 5 jangu olabe sekuritale ajja kiguza oleme kunyumizibwa bunyumizibwa oba okulaba ebintu byokka byetukubulira ku TV naye n'ebyawandikibwa ebiri mu kitabo kino. Ntandike nani omwaka gwali ku 1978 si 78 nedda ssebo ati naga nti buli AMIN lwe yalumba njovu nnene oli alabako okugulu naga nti okugulu ye njovu oli nalabako essaaga oli nagamba kakati katutandike ne Dr. mukyala omusumba ERIOTH Bizimenyera bwatandika lutya? Nze esinga okunkakasa nti gwali mwaka ogwo nali mu senior 4 vac. Yes, nali mu vacation ya senior 4 nga nninda ebigezo byange naye nga tuli wano mu kanisa eye Makerere era nali muweereza era nali wendi nga twagala nnyo Mukama nga tubulira enjiri nga tubulira enjiri enakulabye nga tubulira enjiri mu Kivulu nga tubulira enjiri ewandegeya era twali involved nnyo mu kanisa mu Wells of Joy. Ate nga tuli mu Wells of Joy era ke kayimba ako ke tuyimbye kyekyo twesibe enkoba era twabasayuni. Kakati twali mu vacation eyo nga tunyumirwa obulokole nga tunyumirwa kanisa nga buli kimu tukyagala katugenda okuwulira amawulire te kanisa bagigaddewo
bagigaddewo ekyenda ekintu kyatukuba wala kubanga twali twagala ekkanisa bane twali twagala ekkanisa nga twagala Yesu nga twagala abasumba baffe nga twagala okuweereza Mukama nga tuli mumanyi nawe manyi obuvubuka obu nga tuli bamaanyi nnyo ekkanisa ne batugamba bagenda bagigaddewo amakanisa gonna ag'abalokole ye party A kati party B yeno wabalumba twagala okuviira ddala wano ekinyusi kiri wano babalumbye biki ebyaliwo biki ebyabatuukako nga abakyala kubanga kati muzze kwogerera ku saidi y'abakyala kati ekintu kyenzijukira obulungi nti ku lunaku olwa Sande eyaddiira lwe baatukwata twafuna ekiseera ekyobuwanguzi ne twetolola ekkanisa emirundi 7 nga twetolola tugenda tuyimba leeri kwegamba nga tuwanise Bayibuli nga tuli b'amaanyi nnyo ne tuba ne tuyingira mu kkanisa ne tuleekanya waggulu ne twogera ku bulungi tusanyuka kubanga baali batukkiriza ffe okusaba naye kakati ennaku ezo yalinga semina oba celebration kubanga twalina abantu bangi abasumba baali bavudde Masaka baali bavudde kwega mu bitundu omanyi ekkanisa za full gospel nga bwe ziri wonna abantu baali bazze okwegatta mu celebration kati kyatwala ennaku 3 olunaku ndujjukira lwali lwakusatu lwali lwaggulo olunaku lwali lwakusatu lwali lwaggulo tuli mu kkanisa tusanyuka twali tulina oluganda yali abuulira ojjukira omusumba yali abuulira nga muganda ffe musumba Kasozi Professor Kasozi ng'amuvuunulira ekyo kijjo omusumba Mutebi musumba Mutebi kati nga waliwo oluganda Kasozi ng'amuvuunulira kati twagenda okuwulira nga kwegamba basooka ne batusalako ng'enjogera y'ennaku zino ne beetoola ekkanisa yonna kati bamala ogyetooloola ne batandika okukuba amasasi waggulu mu bbanga basooka ne bakuba mu bbanga nga tebannayingira naye bwe baamala ate ne bayingira kati bwe bayingira ekintu kyenzijukira kyesigenda kwerabira abantu bonna twatandika okusaba mu nnimi komaawo zawedde Ruth mukyala Kasozi nga gw'oliridda wa nali munda mu kkanisa ssebo kifo ki kwegamba sabeeranga nzisatulanga amabega natulanga mabega kubanga Joshua omusumba Joshua yatugaananga nnyo okutuula emabega kati muwulidde amasasi nga musumba ERIOTH bw'atandise okunyumya amasasi okankanya otya owulidde otya baani boolabye abadduka embeera eyo tandikiraawo naawe kati amasasi gano bwe gatandika okukuba ne tweyala wansi naye nga tuli mu nnimi nga ennimi zokka zobulya tuyinza kuwulyayo olulimi ayogera lulimi ki olulimi ennimi kyeki kubanga kati ali ku TV eyakatandika okulaba Gugudde TV n'okulaba ekigambo Gugudde takitegeera ennimi kyeki ennimi zezo omwoyo omutukuvu zaatuwa ne tusobola okubeera nga twogera ne Katonda naye ate sitaani yaba tategeera biki bye tuba twogera zennimi kubanga tetukkirizibwa kumala gazoogera nga toli mu kusaba kubanga mpulirako abasumba abazoogerera ku bituuti nga boogeri ng'olulimi olwa bulijjo zennimi kati awo bwe tumala okugwa ffenna ne basobola okutuyimusa bulungi nnyo ne batufulumya ebweru nga abalala ne batandika okuyita mu ndabirwamu kwegamba beewonye okukwatibwa abalala ne balina abaana nabo ne bafuluma ne babateeka bokka naye kufa nze n'ono sisita wange n'abalala abamu twali abakyala nga 5 abatuuka e Luzira ne tuguma ne tutwalibwa ne baletandika okuyimiriza emmotoka kubanga ezaali ngano waliwo Jackson eziva ewandegeya neziva enankulabye zonna nga birolerole ne bye basanga byonna babiyimiriza bitutwale ne batuteekamu ne batupakiramu bano abalala ne batandika okukaaba buli omu n'alajana mu ngeri ye n'okutya nti ffe twabadde tukyadde bukyazi twabadde tuyitawo buyisi tetubimanyi tetuli balokole kugamba nga balaba nti olutalo tutandikidde ddala bulungi kati ne tutwalibwa
mu mmotoka ezo tetwamanya nnyo wabula okumanya nti kati ewesezza eno ne tumanya nti nno tuyolekedde wandege ng'era profesa bwe yanyumya nga owulira buwulizi bw'omanya geography w'ekifo omanya nti kati tukutte kati tukutte Nakasero okukakkana yogayoga nga tuli Nakasero tutuuka Nakasero eyo nga tulaba obuvubukavubuka nga butandika okutunyooma okutujerega nga bugamba mmwe abawala mwali munoonyayo basajja kiki mubiveemu naye ne tunywera ne tusirika ne batandika okukyokoza ne abasajja naddala nga omwami wange yennyini bamukyokoza ewaawo mu kiseera ekyo teyali mwami wange twali mwali tunakufumbiragana kati komaawo awookomye wetujja okutandikira kakati twakomye musaba mu nnimi tusaba mu nnimi nga twogerera waggulu abalanga beebase wansi kwegamba sirabangako kusabanga okwo kwetwasaba abamu nga bali wansi balambadde abalala nga bayimiridde abalala nga bakaaba naye nga kyetwaliko twali tukitegeeza Sister Ruth ayogedde ku baasalibwa endabirwamu lwaki endabirwamu z'abasala kati abantu bwe twatuuka abantu ne batandika okitegeera ti kino nno kiri serious. This is very serious. This is very serious. It's a matter of life and death. Yes. Kakati abamu ne balowooza nti bwenziruka nja kuwona. Yes sir. Era waliwo abooluganda ddala abadduka ne bagenda ne bawuna. nga baluganda bava muffe nga bava muffe nga baba bivuddemu kubanga twali bangi ekkanisa yali ejjudde. Naye bw'omanya nti abakyala twali nkaaga abasajja sibajjukira bulungi. Anti kati omuzza kwogenda ku sayidi y'abakyala. Naye ffe ku sayidi ey'abakyala tetwali 5 bokka abaali mu kkanisa. Temwali 5 mwekka. Nga bw'okimanyi abakyala ffe tusinga obungi mu makanisa. Ekyo abantu mukimanyi mwenna. Naye kwolwo abakyala abamu waliwo n'abantu nze bemmanyi besobola kwogera nga ye yagamba nze nabadde nzize buzi nze mulembadde siri mulokole nze mbiwulidde bulungi ekyo egamba entiisa yali yamu musumba Namatiti akyogererako ddala mu kitabo kye era nabano bwe yajja ku Sande yakyogera kyaffe tubadde tulina be twazze okulaba abaali bagaanidde wano ne twali tuzze okujja wano kyekyo kwegamba ne batandika okubyegaana omuntu omulokole gw'obadde omanyi nti mulokole abadde asaba naye nesibimanyi emundu nga zamaanyi abasajja nga bali naye kyenalaba okusaba kuno nga nkuzizaako emabega bwe twasaba ennyo mu nnimi abasajja bano balabika nga baafunamu okukyankalana nga balowooza nti mubakolimira oba titubakolimira kwega baawuliza olulimi tebalutegeera naye balaba abantu basaba nnyo abantu nga baga nti tuzze kukwata bannayuganda ate tusanzeemu gwanga ddala kwegamba kyabakonfusingamu akaseera ne babeerawo nga nabo tebabitegeera naye of course baali ku command nga baali balina okukola kye baali bazze okukola naye nga nabo baakikola nga balina entiisa ffe twalabanga entiisa ebaguddeko weewaawo naffe twalina entiisa kuba naffe twalabanga emundu bakuba era ekkanisa baagiteekamu ebituli tuwa ku kifaananyi ky'okubafulumya okufuluma kuno okosi baalagira mufulume kakati nga bw'omanya abantu abangi ate nga muli mu ntiisa waliwo ne stampizi waliwo abanafawuno oli naagwa ne bamuyitako kwegamba tekyali kiseera kyangu omulyango gwali munene naye gwafunda kubanga tebatulagira kuyita eno oba eno naye nga tulina kuyita wano emabegaawo ate jjukira omulyango gwaffe gwalina wano ne wano kakati yali emiryango mingi nnyo naye nga batukkiriza kuyita wano guno ne guno kwaliko emiryango tujja giraba mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kulaba ekkanisa emiryango mu kitundu kyaffe ekyokubiri emiryango egyali ku kkanisa kati waliwo n'omuwala gwe bayita Nakanjakko mwamulabako eyava gye yayava nakati nange munkwate yali muwala mutunzi yali ng'atungaawe ng'amanyiddwawo bwe yawulira nti batukutte n'agamba nkola ki oba ekyalani yakirekawo tetumanyi na bwe yakola ye yajja buzi n'agamba nange ndi mulokole muntwala nti mutwala balokole kwega twamwewu bamutwala eruzira ne Nakasero nga mumulaba kati komakaawo mutuuse e Nakasero Sister Edith Sister Ruth bwe tutuuka e Nakasero eyo kakati nga bayawula abaami nga babatwala mu kaluumu kaabwe nga naffe batuteeka mu kaluumu akatono ennyo kyokka mu kaluumu ako mukaabe munyumya mwekuba amanya abakyala mwagala nnyo okwekubakuba obwama
bwamacho awo mukaabya amaziga twali tukaaba mwali mukaaba twasirika kwegamba nga omu abamu nga balinga bakasiru abalate nga olabanga aboogera naye nga tolana kwegamba kaali kaseera kazibu okunnyonnyola kaali kaseera kazibu naye ekimu kyenjijukira nti nga tebannaba kutuggalawo twafuna obunnabbi mu kkanisa obwali butulabula nti tuno tujja kutwala tuyiganyizibwe tujja kubonaabona tujja kukola ki kaakati abamu kuffe twalabanga ekirooto ekyo kituukirira mu kiseera ekyo ne tuguma waawo ffenna tetulina kukkiriza kwekumu abamu bannaffe ne batya nnyo ne babeera nga baagala n'okugenda abafulumeko oba mu kabuyonjo bwe batyo naye ekiro ekyo ne tukimala omwo nga kwegamba wafunda nnyo abalala bayimirirako essaawa ate abalala ne bakoowa ate abalala oba kwali kusitama oba kufukamira simanyaawo naye nga akaluumu ke twalimu kaali katono ddala Pastor ERIOTH tewali bubi bwonna bwe babakolako oba okubakuba okubavuma tukulabye oba kunyooma oba kuvuma kugezaako kwekamba bagezangako okutiisatiisa nga baleeta ebigambo ebitiisatiisa tukyuke oba omuntu ogambe nti mbivuddeko kubanga ng'olaba in the back of their minds emabega eno balinga bagamba naye abantu bano kiri kitu lwaki tebakivaamu ate mu kiseera ekyo mwali baana bato ate nga fe abamu twali bawala bato mwali bawala bato lwenina okukozesa twali bawala bato nga beewuunya lwaki abantu bano balemera ku kintu kino kubanga kyemmanyi baali bamanyi ekigendo tutu kubanga amawulire gagamba mu kiseera ekyo nti omuntu yagendanga nakasero n'avaayo teyavangayo kaakati balowoozanga nti abakyewala bano lwaki tebava mu kintu kino kweganga bajja bagezaako tutiisatiisa tukyuke kaakati tukyuke tukomewo Makerere mu Full Gospel Church mukyala Kasozi ayogedde ku bunnabbi ate nga mmanyi gw'omu ku baawanga obunnabbi ekyo kituufu bunnabbi bwali bwa kika ki obwo obunnabbi omanyi obunnabbi omwoyo omutukuvu ajja n'akuteekako obubaka n'obwogera eri abantu nga nawe kennyini kwegamba owulira bigambo nga biflowinga era ekintu ekyo nakati nkyakina bwe babeerawo mukama ng'alina kyayagala okugamba era kinzijira n'enjogera eri abantu kaakati obunnabbi obwo bwajja era nzijukira nabwogera ne tuganga nga bujja bulabula nti bannange akabi kajja akabi kagenda batuukako mwetegeke kubanga zobo nabbi bunasooka ng'okuwulira headline abantu bange akabi kajja naye mwetegeke ate mubeere bamanyi kubanga ngenda kubeera wamu nawe Katonda yatusuubiza nti yadde akabi kanaabaawo naye tagenda kutuleka ekyo era obunnabbi bwamalanga bwe butyo obunnabbi obwo bujjidde mu mwezi ki butuukiridde mu kiseera ki obunnabbi no bwalwawo nze kika kyatwalako ng'omwaka emyaka 2 nga Katonda alabula emabega nga bino era abantu nga balowooza oba kiki kubanga waliwo abantu nga tetulaba okubonabona kugenda kuvaawa kiki kigenda kuvaawa nga tulabanga abali obulungi nga tulaba ebintu birungi naye munange Katonda yatulabula ekyo kyo ekyawadikibwa ekigamba nti Katonda tazikiriza kibuga nga takirabudde ekyo kituufu Katonda yatulabula Sister Ruth mutuuse Nakasero mwatuukayo twatuukayo twayingira munda kiki ekyaddirira kati tuba tuli omwo munda tetumanyi na kiki kigenda kuddako wabula tulaba ebisenge bisiigeko omusaayi abamu bawandiika nga bagamba nti nze ndi wagundi nafiira muno kugamba netubaamu entiisa omufunga ye yawandiika ti nafiira muno ng'amanyi nti nno kugamba bwakayingidde bw'afuluma mufu avaamu nga taddaka nga mufu mulamu kakati nga alese awandiise abantu abo abanajja basobole okuba nti nno oba basoma ebiwandiiko ebyo bamanye nti omuntu gundi ne gundi yakola ki yafiira mu kkomera yafiirayo Nakasero kubanga nga ono sisita wange bwaga teri yagendanga Nakasero
n'akomawo nga mulamu okujjako ffe bakaawonawo enjala pozi kanyongereko katono ku ekyo yes ennakasero ekiro kyonna buli owayitangawo ng'essaawa nga bajja batukonkola nga baggulawo naye kakati twayagalanga nnyo bwe baggulangawo gamba nti lwaki ebbugumu ya kati bwe baggulangawo bwe bati nga wakiri akawewo kayingira kwega ne mussaako ku kwegamba naye bajjanga buli kaseera nga batugamba kati ebuzaayo essaawa bwe ziti tujja okubatta naye osobola okuwona osobola okwegaana kwegamba baalinga bakitusuliza all the time nga bajja nga wayitawo essaawa ne baggulawo mmwe mukyalokoka yesu mukyamuliko naye lwaki temukyuka lwaki tugenda kubatta mu ddakiika bwe ziti twakusaizi y'ekisenge bwe yafaananga ekisenge bannange kiri kyali kitono tebereza ate no tukamba 5 be bagenda eruzira naye waliwo be baataamu awo yes waliwo be baataamu awo nzijukira omuwala wa yali minisita kunuuka Rebecca oyo ye yafuluma awo kwega waliwo n'abalala bano bawala bakalimuzo kwega mulimu abantu abalina barelative baabwe nga banene bajja ne baboogera nga bajja ne babasoma tumira ku sister Rebecca kunuuka ali South Africa era program ena agiraba Rebecca nkutumidde nnyo mbadde nzijukira bwe twali mu kkomere Nakasero naye ffe twagenda okulaba nga gwe bazze bakutadde gwe ne bakutwala taata we yali minister in fact olose n'okyogerako bwe twali wano ne professor twaga nti oba honorable kunuuka yali mu government ya Binaisa naye kati ntegedde yali mu government ng'alina benzi nzirugavu so abo ne bafuluma waliwo muganda waffe sister waffe Enzaalo oyo naye teyasulamu waliwo n'abantu abawala abalala abatototo waliwo ne yali agenda okukola ebibuuzo yayogera oba yali akola ebibuuzo byakyawo naye ne bamufulumya kwegamba buli eyalaganga willingness nti njagala kubivaamu nga bamuleka so lwakuba twawulira nti ate abo ate ne babakwata oba kyali kituufu tetumanyi naye baatubuulira nti baabakwata abamu be baafulumyanga ne bajja ne basoma ate nga bamala bakozesa ne balyoka babata ekyo twakiwulira naye tetumanyi si kikakafu naye twakiwulira buulizi so ekiro ky'ennakasero kyalabikanga ekiro tekibeera 12 hours kyalabikanga ng'ennaku nga 5 obudde nga tebukya muganda waffe Joseph Kamugisa bwe tumanyi wano nga Lukansonga tukutumidde nnyo programu eno ajagala nnyo era ayamba nnyo mu kutambuza programu eno ekyo kanti babuulire Sister Ruth abawala abalala abakyala abooluganda babatadde mwe musigaddeyo mwawulira otya bwe baafuluma kwegamba nze saalina nnyo kyakwewolereza nti oba kino oba nina mwana oba kiki nagamba ekijja kijje taata w'omumanyi yali ebyabalokole tabyagalirako ddala naye omwana w'omwagala ennyo Ruth zaawedde bamukutte n'Adrian Lubwama kiki ekyaliwo ate twali bana abava mu famire emu abaana b'omwami omu abaana ba taata omu John Kiwanuka baali bana banyeraze bameka 3 nange babaali eruzira weewaawo omu yafa dda kati naye oluvannyuma yali bivaamu tubuulire ku bukambwe bw'abasajja abo ababakwata abasajja baali bakambwe nnyo nga kwegamba ddala bw'oba tolina bwesigwa mu Mukama ogamba nti ebyo kiki ekyokutta kokole ki ng'obiveemu naye ng'ate era okukonawonna kweguusa kubanga era bw'onoofa ogenda mu mikono gya Mukama akulamule akubuuze kiki okutya okwo kwonna n'obutamukkiriza n'okubuusabuusa byaki ng'ate yatusuubiza okutukuuma mu mbeera yonna mu ngeri yonna. Haleluya. Tukyali Nakasero mu State Research bannyinaffe abaagalwa okuva mu Full Gospel Church mu Deliverance Church okuva mu makanisa gonna nga bamutegedde nti ne Masaka baavaayo ne mu Deliverance wonna bajja okujaguza era batugambye nti ekkanisa bagyetoloola emirundi 7 tukyali ku lugendo
lw'okuwambibwa kw'abalokole mu kkanisa Makerere. Katugendeko mu bulango bwaffe butono nnyo ddala sobo producer leero tuweyo butono nnyo ddala kubanga tulinayo mwannyinaffe Edith Yeswa agenda okwegatta ku bannyinaffe bano naye atunyumize ekyaliwo tulabe oba emboozi ya Edith Yeswa ne Pastor ERIOTH Bizimenyera ne Ruth Kasozi bikwatagana. Control room. Lighting your soul. Mugugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Omusingi ogusooka kikulu nnyo eri omwana naddala ng'ayise mikono emituufu. Shine Nursery and Daycare ekireka Kamuli Zone C ng'okyamidde ku Global Paints. Kati ly'essomero ettuufu okutwalamu omwana wo. Abasomesa tulina bakugu beereere nga n'embeera omwana mw'asomera mpitirivu kubanga tumuwa n'ekyokulya ekijjudde ekiriisa mu budde. Kati nno abazadde b'ebbanda Bweyogerere, Naalya, Mbuya n'awalala wangi tubasaliddeko ekyensuso ku bisale nga tugaba ne basale eri abazadde abatesobola bulungi mu bya school fees. Mu kiseera kino tuwandiika abayizi abapya mu baby class ne top class wali ku ssomero. Okumanya ebisingawo kubira omukulu w'essomero ku 0787 55 63 oba 0708 089 ne 0785 02 11 Repair King Annex Building maaso ga YMCA kati eddwaliro ly'ebyuma n'amasimu okireeta kyonoonese tukikuddiza kiramu. Tulina ttiimu y'abakugu mu kanika TVs ne flat screen desktop computers ne laptops speakers piano microphone printers amplifiers menye kindekeki ate bwe kituuka ku ssimu ng'ekusobedde ekola by'otategeera gireete ku Repair King ku Annex Building maaso ga YMCA ng'osobola n'okutuyita ne tutereerezaawo w'oli. Okumanya ebisingawo kuba 0757 325 004. Mugugudde TV, lighting your soul. Mugugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo mwebale nnyo okukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kaakati ababadde bataliiwo nga wakatwegattako andi wakati wano ye musumba ERIOTH Bizimenyera. Muka Dokita Profesa Bizimenyera ali ku Mugugudde TV atulaba. Ku mukono gwa eri ebusukka meeza ye mwannyinaze Ruth Kasozi Zawedde. Ye muka Profesa gwe tubadde naye mu programu ng'atunyumiza olugendo engeri Idi Amin ye yajja okutabaala ekkanisa y'abalokole eyasookera ddala mu Uganda, Full Gospel Church.
kakati agenda okutegattako ye mwannyinaffe Edith Kyeswa namukyalira mu mwezi gwa January 2018 bwati Edith Kyeswa bwe yayogera ku bigambo by'okulumbibwa mu kanisa mu dakika 10 katubuulire akanyomero ako n'oluvannyuma tujja kukomawo ne bannyinaffe nga tukyali ennakasero Edith Kyeswa okuva mu control room. Gavumenti ezaliwo mu biseera ebyo wakati w'emyaka 6 kagambe nga gavumenti central government waliwo ey'AMIN waliwo ey'Obote naye ate okusooka byonna waliwo gavumenti ya Kabaka nga mulimu eggombolola mulimu emiruka zaabayisanga zikyanga bubuulira enjiri. Gavumenti tezaatuyisanga bubi twalina eddembe lyaffe okujjako gavumenti gyesinza kwerabira eyatuyisa obubi ennyo yeYAMIN. Idi Amin Dada Idi Amin Dada olunaku lwali lwa Friday teyali Friday one of the weekdays. Yes. Twali tuli mu kanisa tusaba ku ssaawa 12 zennyini twagenda okulira ekkanisa yaliko enzigi ku sayidi ey'ekyemmanga n'enzigi nnyingi ziri kumukumu olwo nga amaze okubaggalawo ne mwaggulawo n'ekifuba. Naye ate nga omusumba yagamba yagenda n'asaba permission ne bamukkiriza. Musumba ki? Fred Wansate Mukasa. Joshua Musoke. Omusumba Joshua. Batenga ni Fred Wansate yabaleetera omukozi obano. Ono yagenda n'afuna ebiwandiiko. Naye ate kye neewuunya ye kennyini teyaliiwo olwo lwe baligulawo. Eyagamba nti batuwadde permission tuddemu tukole ki tusabe ye kennyini teyaliiwo. Nanze kyenzijukirako nti yalina bagiyitanga rallies eza buli mwezi nga teri chairman. Yali agenze oba mu east eyo yali agenze mu east. Naye nga akubirira okukomawo. Kati twali bangi nnyo abantu ne bajja bangi nnyo okuva mu kona zonna kubanga twali tulaba nti kyamagero batukkiriza okuddamu okusinza. Naye ku ssaawa 12 zennyini oyo Idi Amin Idi Amin amasasi ne galyoka gatandika okufubutuka eri naye balinga tebakuba ku nnyama nga bakuba waggulu eyo ne bakuba zi fluorescent tubes zonna tutu mmanya bwe bagikuba neteekako noise yayo ne noise yessasi ne bigwa ne bakuba ennanga ne bazikuba amasasi tutututututu era kugamba kyatutiisa nnyo kubanga kyatutwala tetutegedde. Naye ate ebyembi nawulire waliwo omuvubuka omu baali bamuyita Kimuli kiki ye yakulembera abantu abo nga bazze okutulumba ne bakuba Kimuli yali wamuwa mu kanisa mukkiriza nga yeefuula okuba omukkiriza naye ng'ezo zembeera ze ne tugwa wansi ffenna abadduka ne badduka abayingira mu music room ate music room yali esibiddwa oluggi ne bakuba endabirwamu okuyitamu ekyali wali kati nze nali ntudde ne mukwano gwange omu Robin Amayanja n'atya nnyo ne mukamba lona gwa wansi w'emmeeza gwa wansi wa benchi gwa wansi ng'ate atya nnyo amasasi ate okusinga nze ng'ate ye yali akola mu Bulange mu bajaasi. Robin Amayanja yali secretary mu Bulange. Mutiitiizi nnyo bw'atyo mutiitiizi ne tugwa wansi ne twebaka wansi ne tubeera eyo nga tetumanyi kiddirira okutuusa lwe balangirira aya kira muntu kwedayije nga kitegeeza ki ekyo buli muntu ayingire agende ebweru buli muntu agende ebweru ne tudduka ne tugenda ebweru nze ebyembi ebisumuzo by'ennyumba nabyerabirawo awo we nali ntudde
netutuuka netugenda ebweru bwe twatuuka ebweru kila mutulala chini naye oluswayiri tetulumanyi olaba bali kye bakoze nobama nogwawo wansi amangu ako nga bwekyalina n'amaanyi agakopa omulala kyakola ate anti ng'oyagala okugoberera kye bagamba kati ne wayita akaseera ne bayita wanawume ju neŋŋamba nawume abeera mukazi kati ndoza bagambye abayitibwa bannawume bonna bakazi bayimirire enyimirira nagenda okulaba bwoli ebise kyeswa ate olowoozesatalibwe nawume tulina n'enjogera yaffe nga bwoba oyagala okugenda mu toyileti ogamba banno nti kaŋŋendeko ewannawume bumbe be basajja ate nga tukimanyi nga sikimanyi abakyala tusimanyi mu luswayiri mwana wake kakati bwe bagira bwe batyo nagenda okulaba nga maama wange oli Dina Kyeswa ng'abaana babiri bamutuddeko nempitako omu nga agalamidde ng'abaana bamutuddeko nga bagambye abaana batuula kwabo abatudde abagalamidde wansi nempita Daani ti Daani jangu Daani najja nga ndaba mami azitoowereddwa nnyo najja n'atuula ku nze kati ekyavaamu ne balagira wabibi na watoto nti abakyala abalina abaana muyimirire kati nange wabibi na watoto kila mtu iko na watoto simama kati nange nenyimirira kuba nali Dani atudde ku nze Dani owa Mutebi ono yakubira ennanga kati nagamba sasa mukimbie simanyi kwa musululo tudduke mangu nnyo atali kuyimirira tufulume ne tudduka okufuluma ne tutuuka wali eri ne tuyimirira n'abaana baffe be twalina olwo bali wanawume bwe bayimirira babateeka ku loole babagamba ya olwo babatwala wa babatwala mu kkomera babatutte mu kkomera kakati babatutte mu kkomera ki babatwala Lusira abalala ne babatwala ba leaders ne babatwala e Nakasero nga nawe mwoli nze saalimu nalina omwana abalina abaana babata batugamba tudduke tugende netudduka netugenda ani naani gwoyinza okujjukira nti ono noono nooli bagenda mu kkomera nzijjukira nti Nakayima yagenda Robin Nakayima kati olwo tannaba kufumbirwa tannafumbirwa looya Mayanja obaani omulala abalala sibajjukira kuba ono gwe nali ntudde naye twagenda ffenna basita Mwima ne mukyala we naye ate abo babatwala Nakasero Mwima bamutwala Nakasero twogere bwogezi bwe batwala bonna Musumba Mutebi yagenda mu kkomera bamutwala e Nakasero Jotham Mutebi waliwo Nyakairu bamutwala Nyakairu evangelist yazaala abaana bano sibaana naye mu byafaayo katwogere yazaala Kaana ne Miriam ewange kati abalala sikyabajjukira Edmund bamutwala Edmund Mugwanya Edmund Mugwanya kati yali mu Dallas Texas era n'obulamu yo ajoota buliro ate munne Lubwama bamutwala Adrian Lubwama sijjukira oba bamutwala kakati abo be batwala twagala otubulira ku mulembe gw'Obote Obote yayigganya enjiri yayigganya Mugugudde sakiwulirako tewakiwulirako kiki ekyamuganda okuloboka osambanya ndowooza teyafuna amubuulira njiri oba tiwalira biseera kubanga akati abantu ngaabo tubanenya wa President Museveni wakagendayo emirundi emeka ng'ogenze kumujjukiza ku kigambo kya Katonda ofuna time emutuukirira kati gimusabe
President wali ne mukyala we jibusabe atuwenga ku time tusobola okwogera tujja twogere ku byafaayo ate woyo yagamba nti ye oba president ekiseera nga kituuse agenda kubeera musumba anti yalokokako naye se njagala abeere kulokoka si mulokole yali mulokole naye kennyini yagamba nti nze nali mulokole naye neesereramu katono ate ekimwagaza okujja ku busumba kuba nze njagala ajje Mugugudde kati mugambe nti bw'oba ovudde ku bwa pulezidenti jangu Mugugudde obeere musumba kakati gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yayise etya Mugugudde teyalina mutawaana era mu kuggulawo ekkanisa Kabaka bamuyita okugiggulawo naye n'agamba tajja kusobola atume mwannyina kyoyo Beatrice Muggale omumbejja Beatrice Muggale yazaala Grace Kitaka Irene Kitaka bonna basumba abo kati yeyajja ojjukira olunaku olwo yajja okuggulawo ekkanisa y'e Makerere 9 December 8 December 1962 sijjukira bulungi kisoboka okuba kyekyo Haleluya. Bwe tutyo ne mwannyinaffe Edith Kyeswa mwezi gwali gwa January 2018 emboozi ekwataganye bulungi neyammwe ekwataganye layini yeeyo yeeyo lwakuba ffe atwerabidde titwaliko naye nga ndowooza lwali kaseera katono tetusobola munenya kuba embeera teyali nnyangu kaakati bw'abanga abeerabidde baani naani bojjukira be baakwata mu bakyala mu kiseera kyono nali muto nali nambaza ensifo nga abantu sibamanyi bulungi naye nzijukira mukyala Nakiyemba oyo mujjukira ne Nakayima gwayogedde mukyala Mayanja yaliko kwaliko omanyi twalina abasumba mu kkomera omusumba Grant Musumba Grant Jane Grant yaliko musumba Ruth nawe bobojjukira nawe waliwo Irene Dr. Irene Lubega twali naye Dr. Irene Lubega twali naye si maama we zijukiranga maama we gwe twali naye kubanga nze nkomawo Nairobi nga wakayita ennaku nga 2 nga babakutte naye ne bagamba Irene Lubega nawe babadde babanoonya genda maaso gati gojjukira omulala waliwo omukyala so yali yakola mu katale omukyala bamuyita Kyaterekera oyo naye yaliko mujjukira nnyo kubanga ati twagala kubuuka nnyo naye nzijjukira kaakati nga lumu tukomawo lumu nga tugenda kubuukawo Sande lumu mujje n'amannya bonna buli gwe baakwata kaakati Sister Ruth twabadde tukyali Nakasero mutuuse Nakasero tubeere Nakasero eyo nga kwegamba olunaku dwo obudde nga tebugenda twewuunya kiki ekiddako threats nyingi zizze gye tuli nga tetumanyi naye nga tusaba buli muntu ng'asabira ddala kwegamba tumanyire ddala nti eno essaawa esemberayo ddala ku bye tumanyi ne bye tulabyeko emisaayi gyonna n'ekifo nga kikyafu nnyo nga tugamba nti Mukama tuyambe buyambi tuve wano bwe tuddayo tujja kuweereza Amina naye ojjukira nti waliwo oba bakyogera batya mu Luganda olutuufu omuntu ogundi okumuyitamu omusulo nga gukuyise era kumuyitamu waliwo n'abantu n'omulaba nga kubanga tebereza ekiro kyonna kubanga kayumba tekalimu kayumba kakyambibwamu jjukira lwakuba Edith agambye saa 12 naye zaali kumpi nga 10 awo kubanga kyatwala ekiseera awo nga bakyakuba amasasi nga batutiisatiisa nga badde eno nga badde n'okufuna amamotoka kuba amamotoka bawambanga buwambi jangu ne bakulagira so kyatwalawo akaseera awo kati tebereza omuntu
bw'obanga tewagenze manju teweetegese kaakati ekiro kyonna oli kweganalabira ddala abantu ngwa era enkwata ate n'okutya abala tebakwatibwanga nako ne bajja ne batugamba ku ssaawa 9 temuzisukka bani ababagambe ssaawa 9 abasirikale bajjanga ne batugamba mwetegeke ssaawa 9 temujja zisukka nga mugenda babatwala wa kututta bagenda kujja bakuba amasasi buli muntu bamutte olwo ebyamusiraba temunaba biwulirako tebinnaba twali tukyali ku ekyo kaakati twabeera ku bunkenke obwo bwe bayogeranga kati nga tubala naye kitu ekinneewuunyisa nakati abooluganda abatulaba katonda awulira okusaba twasaba nga tusaba nkwega buli muntu n'omulaba ng'alina akasonda ng'akabira katonda era singa baatutwala museera ekyo twandigeze mu ggulu kubanga twenenya newenenya n'ebibi by'otaakoze ne bewawulira nga boogera nga gwe tiwabikola ng'obyenenya ne twenenya ne tukaaba mwalinga ng'abali mu nnyonyi nanti buli lw'obeera mu nnyonyi bayibuli ekubeera mu mukono anti naye okuba ngero luno anina genda mu maaso wakuba ennyonyi obeera of course mu comfort byonna biri ani agati mu nnyonyi obeera mu comfort kubanga nti otudde walungi nga tennaba kucyankalana okebwekyankalana ekyo kirala kati ekirala akaluumu ako bannange kaluumu ako olwo tetwakayingiramu nga kawunya kitegeera kaakati tuli bangi tuli mu bulumi buno bw'okujja buli kaseera nakyogeddeko wetwatandikidde nti nga be baggulawo olujja ogamba naye ate ngaomanyi nti baze kutuuta naye nga mufuna ku mpewo kwegane twabeera mu mbeera eyo abooluganda abali eyo abatulaba kyali kiseera kizibu nnyo 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 ekyennakasero naye munnange katonda nga bw'ali omulamu twagenda okulaba ssaawa 9 ziweze yati twali tulina essaawa twamanya obanga tutya kuba tetwalina ssaawa zino essimu zaali teziri essaawa tebazibalekera sizijjukira nti twalina essaawa jjukira obe awo kubanga nzijjukira luzira gye tebaatujjako ebintu tebaatujjako bintu ebintu babitujjako nga tutuuse luzira naye wano twalina ebintu byaffe naye profesa Kasozi anyumya nti nga mutu kubanga okay ye musajja kuga ebyabakyala teyabimanya kubanga mbadde nerabidde nti ate kati ndi ku saidi y'abakyala gye munyumya mwe babayamba katonda yabakyalira ne batabajjako tebalina kitu kye baatujjako twasigalanga bwe twali ne ssente zammwe ne ssente abaazirina baazirina era ssente abamu baazisalendalinga nga tutuuse eruzira kubanga eruzira zo baabitujjako kubanga naye ate ekyatuyamba neruzira tebaatuwa byambalo byabwe twasigala mu byaffe ekiseera ekyo nga bambala ngoye kyoba yero yera atandise kati mu kiseera kino oba tekuba tetwalaba basibe sijjukira kuba ffe twasigala mu ngoye zaffe abakyala eruzira tebaatujja mu ngoye tebaatuwa ngoye okujjako baatujjako ebyaffe era nzijjukira buli gwe bajjako ekintu bwe baali batuta baabituddiza abaali babirina so twali mu mbeera eyo bwetyo akasero naye munange twagenda okulaba ng'obudde bukedde kati zaali zituuka mu ssaawa nga 11 omusajja n'ajja n'atugamba yayogera ebigambo bino sigenda byerabira n'agamba katonda wammwe abawulidde obwedda gwe mukaabirira omusajja bwe yayogera n'akikakasa nti katonda wammwe abawulidde Ruth ayogedde katonda wammwe abawulidde gw'olowoozezza nti bagenda kubata lyessuubi lye nali nina nti ketusimatuse ekiro okukiyitamu ng'ate kirabika kyali kizibu nnyo n'ebigambo eby'okutuvoola kale twamanya nti ndowooza oba banatukwatibwamu akafansonyi ne batuta nze lyessuubi lye nalina mu kubanga ekigambo ekyo kireeta essuubi katonda wammwe abawulidde kyali ategeeza nti waliwo ekiseera kye baali bagenda bakubira amasasi ndowooza ekyo katonda n'akibayisaamu naye ng'olugendo lwammwe lukyagenda mbadde njagala tukomewo ng'ennaku z'omwezi wano lumu March twongere olugendo lw'eruzira
tulabe n'engeri katonda gy'abakyaliramu n'obugambo obuzimba bannammwe abo abatuuka ku mitawaana ne bavuma katonda waliwo abaavuma katonda twabalabira wano ku mmotoka twabaleka eno newe twatuuka enakasero kujjako bano be baayita obuyisa abaali balina abantu baabwe nga banene abo bo baabano ne bagamba ne babasoma nga gwe gundi fuluma naye nga tuli enakasero buli omu yali ali ku katonda we pozi kyetutajja kwerabira kwogera tenjala yali etuluma profesa yayogera nnyo ku enjala bannange yatuluma leero ffe abaali abatoototo enjala yatuluma simwe mwali mwagala okulya kipusi nesasagezi leero mwakigwako sister Ruth ekigambo kyo kimu ekisembayo eri omulokole atanaba kulokoka ajja eri Yesu mu ddakiika emu munnange omwami oba omukyala atanakkiriza mukama waffe Yesu okubeera omulokozi tolonzalonzaamu ne ku ssaawa eno yennyini nga tumaliriza puroguramu eno okkiriza bayibuli egamba nti omuntu ayatula n'akamwaki ofune obulokozi bwe muli essanyu erya nnamada mwe muli essuubi mwe muli byonna buli kimu kyonna kye weetaaga mu nsi muno kiri mu Yesu ate Yesu akigaba sibula balo era omugaa nti okomawo omwami wange omwagala ndi mu kkubo munnange naatera okutuuka beera mugumu mukama atukoze bulungi nanti n'omuyimbi yagamba nti Ruth maama tuula fumba ajja kufumba waaw Pastor ERIOTH ekigambo eri oyo omulwadde alina ekizibu mu ddakiika emu ampasi nga sinayogera eri mulwadde njagala kwogera eri gwe omulokole njagala kutegeeza nti obulokole bwe wakkiriza tebuli ku silver plate kwegamba ekiseera kyonna okugezesebwa kuyinza okujja naye njagala kutegeeza nti nga Yesu bw'agamba nti ndibeera nammwe paka ku nkomerero ate njagala nnyo ekigambo kino mu Matayo 24 awo egamba nti agumiikiriza n'atuuka ku nkomerero yalirokoka njagala kugamba gumiikiriza yadde ebintu biri bitya bizibu gumiikiriza katonda waffe agenda kukwata ku mukono oyo yali naffe mukomera naawe ali naawe munaakomawo nga lumu twongere ku lugendo luno esebo tujja kudda haleluya mubasiibule mikwano gyaffe batubadde tulaba ate nga mutuwuliriza mukama bawonye omukisa nzikiriza nti muganyiddwa era mmanyi nti no ne bwe tunaakomawo mujja kuba tubaagala nnyo njagala nange okutumira omwami wange Profesa Bizimenyera teweebaka nkomawo gwegamba ekisumulizo kiteeke mu kimuli ebweru bw'anajja aneggulirawo oba yesebo bannaye mubadde balabe balungi puroguramu Byobadde Tomanyi Mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nga agiteekateeka n'okugisosootola ekitoobero ekyo ky'owoomerwa Sunday Yusufu Mukasalu bwama ne batuusibwako Mugugudde TV kwokka jjukira nti puroguramu eno ebaddibwamu buli Lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya mubeere bulungi nga tugamba nti Yesu Kristo jjo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna abeera bumu haleluya amen ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika
yattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika yesu akuyita agendayo olabe eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuzibula